Emikolo gy'ebijaguze by'emyaka 58 egy'essomero lya Uganda Martrs SS Namugongo n'emyaka 8 egy'essomero ly'abateere lya Uganda Martrs Nursery and Primary School Namugongo gitandise n'abasikawutu olwamu ne Reverend Father Dr. Henry Kasasa omukulu w'essomero lino okwaniriza omugenyi omukulu Monsignor Charles Kasibante. Bete mu mmisa etandise n'okusimba ennyiriri okutuuka ku nnyanja nga Monsignor Kasibante ayambiddwako bannaddiini abalala ng'eno okwaya eya siniya ey'omukaaga bw'erya mu ndago n'abayizi abato okusanyusa abagenyi. Batambulidde ku mulamu okugamba nti mugende mu maaso n'okukola obulungi ekijja ombola gw'essomero eryo ogwa perseverance and success. Monsignor Kasibante abayozayozezza okutuuka ku myaka gino n'abakuutira okukkiriza bajulizi ba Uganda bw'atyo n'asaba abayizi okwewala ebikolwa ebitaliimu nsa. Awadde abayizi essakalamento lya konfirimansiyo n'abalala ne baddamu endagaano zaabwe. Abayizi n'abasomesa batonya ebirabo eby'ensimbi n'ebikalu ebikulembeddwamu amazina. Abafunye essakalamento sapuli zaabwe ziweereddwa omukisa. Oluvannyuma lwa mmisa abayizi basanyusizza abagenyi. Akakiiko k'abayizi nga bakulembeddwamu abakulira abayizi mu ssomero lino okuli Immaculate Ndagira Essuubi ne Mark Jonjo boogedde ebirungi ebiri mu ssomero lino. This school is yes founded on bricks and books but also on values. We are taught to fear God, to seek wisdom and to be servant leaders. Abasomerako mu ssomero lino nga beegattira mu kibiina kya Omusan basiimye abakozi abaweereza okumala ebbanga n'awards ssaako voucher okugenda okwegulira ku bintu mu supamaketi. Reverend Father Dr. Kasasa alambuludde ebirungi Katonda by'abatuusizzaako omuli okuzimba ettabi eddala nga n'abayizi buli mwaka mu bigezo ebyakamalirizo okuyitira waggulu lyafuuka tteeka olwo ne bakukumba sikaala za gavumenti. Kati twasobola okufuna ettaka eddala tugenda kuzimba campus ey'okubiri eya Uganda Martrs Secondary School Namugongo ate ne tufuna extension wano ettaka eddala tugezaako okugaziza essomero bye tukuza olunaku olwaleero. Abaana baffe bakola bulungi omwaka oguwedde be basinga mu ggwanga mu curriculum empya ya O-level senior 4 be basinga mu ggwanga ate ekyo tukyebaliza Katonda. Twagenda ku HSC ku senior 6 nabo abaana bakola bulungi nti faculties ezisinga ku university ffe tusinzayo abaana. Monsignor Gerald Kalumba ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'amasomero gano naye ayogedde ku bijaguzo. There are many people who want to use this school for their children to study, but the space cannot be for all students who want to come here. But you have done your best to see to it that we extend, and I think by now we have a few more children coming to this school. Omugenyi omukulu Monsignor Kasibante asibiridde abayizi entanda basse amaanyi mu kusoma aye n'okusala omugejjo. And apply your entire energy for the years you're here. And when you do so, you will not regret. Develop a good habit for your physical and spiritual lives. Omukulu w'essomero ly'abato nga Elizabeth Nakayima yeebazizza abakwatiddeko bw'atunasa abazadde okubongera abaana. Era n'enyongera okukoola abazadde mwenna mwenna gye muli eyo mu ggwanga mutwongera abaana. Abantu balabirira bulungi, tubakwata bulungi, buli kimu weekiri kye munoonya awalala mujja kisanga wano. Ebijaguzo bino bikomekezeddwa na kusala keeki.
Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV.